Yes, for ADTV gyembaniriza kade kano mwasibye mutya mwina muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kade mwabali kata ne mugwanga lya Saudi mbatumide ko luto lwa Susan Makula bambi omusajja yamuloze olubuto atakyalina Susan Makula abalogo bamuli bubi Uncle Bini ayongedde okubanga akakasa nti yaloga Susan Makula era yatwala ebimuko ebintu bye ebimulemesezza okubanga kolaki ebimulemesezza okubanga azala Uncle Bini yasinga asinziza mu ggwanga lya Canada jali yavule nakonfaminga n'agamba nti Makula waba abulidde omwana alina kumwetondera alina kuba kasimu baka WhatsApp oba WhatsApp call manyi WhatsApp call obosa okubira omuntu yonna jali oba okozesa audio oba video oba oweza ka voice note gwamanyi naye ng'oyogera ekigambo kimu nti sorry Uncle Bini yagamba nti Makula alina kumwetondera kyokka ajja kuzala ekitali ekyo embuto zaakuvaamu mpola mpola amawulire agatambula Uncle Bini yavudde nakonfaminga n'agamba nti Susan Makula yabadde n'olubuto naye olubuto lwavuddemu era ng'agamba nti yali emabega waakyo ekyamakulu okuba nti yavuddemu olubuto olwo kugambye amawulire agatambula ku social media bwe gato bwe gali naye nga kiki ekyamazima Makula yabadde lubuto ebbanga eriyise emabega Uncle Bini yagamba nti Makula tagenda kuzaala abasubira nti Makula olubuto akyaluyina mbu takyaluyina bya Uncle Bini ali mu ggwanga lya Canada gyali saazo gyawangalira jikyo nakolako ko mu maka ga Pastor Bugingo era agamba nti omudagala yagumaasa ku Makula engeri gyakolayo nga house boy bano bashamba boy agamba nti omudagala yagumaasa nga ku Susan Makula by'ataamanya nti yamuloga Uncle Bini yakkiriza n'agamba nti Makula nakuloga tojja kuzaala n'ekyamazima abasinga beebuuza ebbanga Pastor Bugingo ly'amaze ne Susan Makula ne banga nti Makula tanaba kufuna lubuto ye Uncle Bini agamba temwewuunya nnyo ekyo nze nakikola babanga Pastor Bugingo ebbanga ly'amaze ne Susan Makula tanaba kubanga afuna lubuto temukyewuunya nnyo kubanga nze ebiyinzu yabikola ekyo temukyewuunya nnyo ye Uncle Bini ali Canada yagamba nti mujja kumala kunneetondera mwampisaamu egaali mwantyoboola mwampisa bubi nga mbakolera kati yesaamusasulire it's time for you to pay it's time for Pastor Bugingo and Susan Makula to pay agamba nti musasulire ebyo bye mwankola nga mbakolera yakolayo nga house boy n'agamba nti bamuyisanga bubi n'agamba nja kubeesasuza era nalimbadde kunagamba nti omudagala yagufuna yagujja eri abasawo abakambwe abasawo abaganda abakugu bali tebaloze ebitooke bye ebigwa agamba nti nalusiba ne boonaakola otya ne boonaafuna embuto nga 100 tojja kuzizaala era onalemeddeko n'amugamba nti ne boonaakola otya ne boonaafuna embuto nga 100 tojja kuzaalira Pastor Bugingo mpoziko ng'omaze kunneetondera munange byebyo ebitambula kadde kano ku side ya Susan Makula jjukira Pastor Jessica Kayanja ava n'agamba Susan Makula ne Pastor Bugingo n'abagamba nti tebajja kweyagalira mu bufumbo buno ndowooza olengera ekifaananyi ekyo kikadde Susan Makula yali ali lubuto ebiseera ebyo abasinga bagamba nti n'olwo lwavaamu era Uncle Bini agamba nti yakikola agamba nti balina kumala kumwetondera agamba nti nolwo lwakola ki lwavaamu nti era ye yabikola agambye nti munneetondere mutaneetondere temujja kukola ki temujja kufuna kye mwagala kubanga nze alina ekisumuluzo ekiyinza okugulawo ebyo bye mwagala olw'ensonga nti bweba uyirizi nagisiba n'enjinyweza yagamba nti alina yirizi gye yasiba era nga yesibye Susan Makula okukola ki obutazaala yemusibye okuba nga tannazaalira Pastor Rosias Bugingo kaakati nojja kumpulira gye bigenda okuba nga bikomekkerera era bagita fa ADTV UG updates zo banazo each and every single day mbana amawulire agaba gatambula okwotola eggwanga lyattu Uganda mwebale nnyo okubanga mugifollowinga byebyo munnange byebyo kati Makula mukazi wattu agenda kukikwasaganya atya Uncle Bini amugambye go bulugumya akasimu bulugumya akasimu nze ebintu bisumulule ne bona bayagala kuzaala guno mwaka ojja kuzaala
kasona nkubira akasimu n'onneetondera. Uncle Bin ataddewo embeera. Uncle Bin ataddewo embeera. Yakolako ku maka ga Pastor Rosa Ssebujingo naye abafukidde akayinja mu ngato. Ye agambye takyekweka. Byakola ebigenda mu maaso ebimeseza amakulu okubanga azaala yabikola. N'embuto zo okubanga zivaamu ez'amakula yabikola. Abagambye mu mpologome z'akasimu embeera ejja kuggwa. Bina bijja kutambula kiriya. Bijja kutambula malidadi sana. Wajja olugumya akasimu osirike. Byonna bijja kwekola bwekozi automatically. Mwebale nnyo mulina okubanga munfollowinga. Abasubscribinga kyamanyi kyemwakola. Gwatanaba kubanga osubscribinga ngenda kusaba subscribinga onyigene kale. Mbebaza ne mbagamba nti muli babodi nnyo okubanga munfollowinga. Bamuyita Uncle Bin. Bamuyita Uncle Bin. Baba. Amugambye kuba kasimu. Yagamba nti alina omusawo we gwe yeesiga. Eyamuwa ekintu ekyo. Onagambye tajja kwogera musawo. Wabula ye kennyini kayeeyogere nti yakola. Ebyo byonna bikola ki? Ebiremesezza Susan Makulu okubanga azaala. Bagitafa ADTV subscribe atonyigene kale tulinze tulabe Pastor Bujingo agenda kukikola atya kubanga Uncle Bin yakyataddewo embeera agamba nti mumale kunneetondera awo Makula ajja kuzaala. Pastor Bujingo agamba mukazi wa nkubira akasimu oba mpeese ka voice note nga yeetonda. Kagambo kamukoka nti sorry byonna bijja kuta. Si byangu naye nga munnange byebyo sigala ng'ogyekomeddeko mwera